Obote. Obote yali clever. Yes. Ngali intelligent. Ngali calculative. Ngali calculative. Ngabala. Era kwe kuli obwaki? Obwa prime minister. Wa prime minister yabulirwa kubeera ngali calculative. N'agenda n'emmengo n'afukabira. Kubanga a man from nowhere. N'ali obwa prime minister. Ate waliwo okuli obwa prime minister. Naye n'asobola okuddira Abaganda. N'abakkiriza Abakawaka yekka ne babeera ki? Part ku government ye. Yali calculative waawo. Ne basuula Beni. Kubanga Kabaka yekka yakwegatta ku Beni ye yali ayitawo. Naye beegatta Obote. Kati naye nkiteeta Beni. Beni yali intelligent and clever. Naye nga tali calculative. Calculative eno eri ki? Oyinza okalculate nga kyekirungi. Nga kyo calculating. Kyekirungi. Naye intelligence neekulema n'okireetera awabe. Teyali calculative. Yakolanga research ebintu byeyogeranga. Nga byebyo. Kituufu. Yakolanga research omusajja oyo. N'amalayo. Nga calculating nga wagenda kikola ki? Kifulumiza. Awo wava obuki? Obuzibu. Owulira. Nigeria yalina omusajja bamuyitanga Chief Awolowo. Naye teyafu Nigeria yali waliwo yali amwogerako n'agamba Chief Awolowo, the president of Nigeria, who never was. Mpoga was very clever. Ali intelligent. Naye tali ki? Calculative. Okagamba bingi byeyagwamu. Wano okutandika yalambula kino yagira kino. Kati ate waliwo ekizibu ekirala kati ekiriyo mu Nopu. Nti olaba kati Nopu eri mu struggle. Jjukira nti ne Museveni yabaako muki? Mu struggle. Naye nga atambula ensi. N'agenda e Libya, n'agenda wa anoonya ki? Buwagizi na kulwanyisa. Ate mu abantu njagala bategeeze muve ku external forces. Ezo z'amaanyi nnyo sebo zezitamininga buli kintu. Ate mpulira banenya ngwe twabadde wano naluli wa kiŋŋamba. Simanya abasuubuzi bali kuki? Kukawonayo kyani. Omukulu agenze gindi. N'alinnya ennyonyi n'agenda. Kati bamenya abantu wana Nema yagenze South Africa. Nagenze South Africa. N'ebirala bajja kukola ki? Naye soka gukennyini omuntu gwe ngamba ali calculative ng'okomentinga. Soka webuuze. Bwe yandibadde wakola ki? Kati soka tugambe bwe yandibadde wakola ki? Ekiraba adduse kino ddala. Ye kiki kyajjeeyo? Ebintu ebyo bikulu. Kubanga kati nze ndaba olaba sanctions ezo. Olaba kyatuuse kati ne movement yatandise okulisa foringa ki? Committees. Eyo yonna ki? Obubbi buno ne sanctions zeziwaliriza president okusuula abantu abadde era abadde takikola. Kubanga time yaabo yayita. Olaba yokulisa foringa. Kakati yakikoze kati. Alaba embeera egaanye. The pressure nayo omusajja gyakuyeekinze. Be bantu ababiri gwe mbadde njagala okusemberayo eri nti President Museveni neki? Ne Bobi Wine. Bombi babiri n'ebyo ebisatu bali intelligent. Bali clever. Ate bali calculative. Buli omu abala munne. Kyekyo bajja ne babala mafias. Mpuuga. N'agwa mu bikopo. Ne bamuwulira nga abirimu atambula. Anti kwe kugamba nti bagamba agundi yayagudde mu bintu. Naye abantu balowooza kirungi. Ogwa mu bintu. Oba osooba. Obyasa. Bw'ogwa mu bintu obyasa. Leero kyenjagadde okunnyonnyola abantu nti nekugamba nti tubadde n'abantu oluusi oli abeera excited n'akyamuka n'akubawo ekigambo. Kati kankuwe ekya gundi Madamu gundi eyali speaker Rebecca Kadaga. ng'olaba naye ki
material y'amaanyi presidential naye material. yafulumya kigawo nti ono obakya obaki ateekwa kyasasubira yali agenda nze namuyamba singa teyalinze yali agenze oyinza okukyogera ekyo mu maaso g'engo sinangu yogera ddala maaso ga pulezidenti Museveni nga bw'omumanyi ate si kyekyasuula maama Meria kyambadde nti abantu batukooye tuluddemu nnyo mu buyinza tebaamuwa kafu baamuwa bwa advisor buli obwatamala emirundi tomulabisa era okumulabisa omulenzi kwamukozeeko kyekitandisa omukozaaki okutandika bino naye nga ekizibu kimu kiri bit late so abangira okukola ki okuwulira obulungi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalungi abalabi b'omukutu gwaffe guno Kwezi Media Group wamu ne Megatron mbandirizza nnyo mu programu yaffe eno gye tugenda okwogerako ne mukadde waffe Dr. Ashraf Simwogerere. Omwami ono Simwogerere ayina ebigambo bingi nnyo byayogera ate mu bukkakkamu. Ebigambo bye abasinga oluusi ne batabitegeera bulungi ate abamu ne babitegeera n'okukirawo. Waliwo omwami omu yagamba Dokita omulamba naawulira bulungi nga batuvuma konza awulira bulungi okufa obufi ye tasobola kuvuma nibi baba bakuvumye nga bakuvumidde ensonga awulira nga ekyo kibakoze kiba kikola bulungi nnyo naye kati ate ye n'atanyonnyoka lwaki nakola mbeera muki musanyufu yes lwaki ekyo kikulu nnyo okutegeera lwaki osanyuka nakeeranga nga buli lunaku ndaba bafu akantu ako wakanyonnyola abalittiddwa n'ogamba nti abantu baabattanga emirambo emeka gye bandiziise singa obusungu obwo badde bwakutta waliwo twakira ekasawo nga tudigiddeko ekasawo ng'abantu 27 battiddwa naye 27 babavuma obuvumi nganja bbala bakole mu kigundi ekize enkyukakyuka nga zizi naye baakuvuma baakuvuma emirambo ebivumo tebitta naye abasajja baakuvuma kati nga naye asanyukira ate oluusi enkyukakyuka ki eriwo. Kale nno Dr. Shirafu gwendi naye waliwo ate nange nno munanga bampisaamu eggaali baga nti mwami Kwezi ako kakwezi kantama irwa kikaleeta oyo bannange naleetaani ate era singa simuleesi tewandikwatiddwa na busungu obwo ate obusungu obwo bukwaliriza mwana wattu n'olabira ddala ekintu ekikumalayo era nze ntya nnyo okunvuma naye bw'ogenda ostadinga amanyi kikulu kya byonna buli reactinga mu busungu kati ngoye yakugamba ati nanyumirwa okugira yali reactingira ki mu busungu kati asoose kwebuuza naye omusajja mukulu sivuma siyomba na muntu naye lwaki olowooza asanyuka oba balala balowooza nti oliko ekikyamu ku mutwe nakyo bwokirowooza twakira Dr. Ashraf aliko ekikyamu olumwe Namulonge amaka ga mukoddomi wange bamuyitanga George Bukomeko nga basseemu abantu 7 lwakuba yali chairman wa UPC naye abantu abamu munnange tebabitegeera nze nina omusajja awo atera okuyita ku dduuka lyange nali mpuliriza ekawungeezi ng'ayina essaala gy'asaba n'essaala eri yansuula ku ttaka n'enseka yatandika njagala abasajja mwenna abenzi mukwatibwe obulwadde bw'abazira njagala mulwale kabootongo mu linnya lya sitaani n'asaba essaala naye ng'agisabira abasajja abenzi ne bwe yagiwunzika bw'ati mu linnya lya sitaani nazirika buzirisi n'engoye yenga bw'asaba kakati abantu abamu bayinza okulowooza nti Kwezi oba mulalu
okutuleetera abantu batuleetedde naye si bamulalu toba mulalu era mbaleeta olw'okwagala okubalansinga ate si kubalansinga kokka era singa wali ogamba nti kati for example nti wali oleeta oba baagazi bankyukakyuka bokka kyokka ate eriyo tayagala ki enkyukakyuka nga ye ali satisfied nekigenda mu maaso so kakati bw'oleeta nga munnamawulire olina kubeera ng'aweereza mu ate mwana wattu nange nina ekibiina kyempagira naye bwe mba ku mulimu sijjaayo kkala za kibiina kyempagira aweereza omupiira weebale nnyo eno bwe bateeba n'akuba enduulu eri bwe bateeba so ng'aliko gy'awagira weebale nnyo so yenze abantu balina kunjiga buyizi abananvuma banvume nze sirina buzibu nnyo olaba ne yesu kristo ne nabbi muhammadi era yalina banyiiza ana banyiiza bangi ate oba ne kati akyayina bonna balina be banyiiza waliwo anyiigira kristo waliwo n'anyiigira ani rasul muhammadi sallallahu alaihi wasallam waliwo amunyiigira neŋŋamba era akantu ako kaŋŋumiza nnyo neŋŋamba nti olaba yesu yawonya abagenge n'akola buli kimu kyonna bwe yagenda okumusalya omusango ne baga nti tutebalaba oba yesu kristo mu nazaresi nti tabalaba yesu atalina musango ne bamukomerera kati ekyo waliwo kakyanyumira nnyo nga bakola firimu ye waliwo akaali kamukubba emusumaali neyenyeyambwa nekasooka kassa wansi ennyonyi nekakwata embooko nekamuswanyulamu so ebyo byonna ate tulina bikola ki kubigumira era olwaleero bulijjo gwontandika naye leero njagadde nkutandikemu kubanga tunyumya mboozi omanyi luli twakola egundi infact kukyavudde oli yagamba nti nogamba nti onyumya nnyo okuvuma nawe bakigambye waliwo munnamawulire ate mukukutivu bambi kwano gwage mukukutivu naye yakigambye yankubidde esimu nange haji nakuwuliriza yabadde angira ebintu bibiri sasekuŋŋamba nti ekisooka nga ggwe alabye ebintu n'okutunulira n'aleetamu ne Buganda wagira nyani Honorable Mpuuga nkyokuyina nakuwuliriza ng'oyogera ku gundi ya Ssaabasajja naye n'abantu abavuma Katikkiro naye nti ng'oli mukakamu era ng'oli touched naye ate nogamba onyumirwa nnyo okukola ki okuvuma era bwe bavuma abantu owulya bulungi naye nze sikola ki gwe tovuma nga sina gwe nvumye nga naye kannyonnyolemukko ku nsonga eno ne lwaki ndi eno n'obukulembeze buno abano kakati olabanga kati nga Bobi Wine oyinza omugeraageranya kwani ku Mpuuga bw'atyo bwe yabadde akola ki ayogera era nno namuwuliriza wabula yanyambye ekintu eki naye nampuliriza era twagenza okumaliriza ng'ate aŋŋamba haji nkutegedde nengambya nti ate ekiro nkyabannamawulire ab'omulembe guno ng'ogwange bawuliriza n'abasooka bali batamala emirundi owa n'abaani abo bonna abo eriyo ate ne babbenbela negundi ani abo bala wokova ani abo abaali ku mulembe gobota abo abasajja abo nabo baali bakola ki nga babuliriza ate nga ne bwaba omuwuliriza ogamba nti yes kakati ffe tukyalina sisitimu eyo era nze ne bwoba onvuma nsooka nenkuleka n'omumaliriza nenkunnyonnyola bambi gundi oyo yanyumidde munnamawulire wa vision ne bukedde namwagadde naye ekintu kyenayagadde okusinga okudescribinga be bakulembeze njagala nnyo omuntu omukulembeze abeera n'egundi 3 njite ingredients nga bwogamba nti bwoba osiika ebirungo ebyo ateeka okubeera nga oli intelligent ng'okinyonnyola mu Luganda oyogera ngenda kukigira ng'oli bwakiwulira intelligent ate n'obeera clever ate n'obeera calculative one kate kanve mabega calculative oteekwa okuba nga
buli kyogenda okukola osooka kibala nga tonnakikola kibale. Oteeka okuba ng'oli clever nga kyogenda okukola kirowoozeeko. Amagezi gano kirimu vision oba tekirimu vision, kinayamba kitya? Then nobeera ng'oli intelligent ne clever biringa ebikola ki ebyagala okukwatagana, naye okuba intelligent kikulu nnyo, okola very quick. obwongo babulowooza mangu ate noyogera ekituufu. Kakati nja kuba wano ate nbeereko naki n'eweero ng'abantu benjagala okwogerako. Twalina wano Obote. Obote yali clever, ng'ali intelligent, ng'ali calculative, ng'abala era kwe kuli obwaki obwa prime minister. Bwa prime minister yabulya lwa kubeera ng'ali calculative n'agenda n'emmengo man from nowhere n'ali obwa prime minister. Ate waliwo okulya obwa prime minister naye n'asobola okuddira Abaganda n'abakkiriza abakawaka yekka ne babeera ki part ku government ye. Yali calculative awo ne basuula Beni kubanga kabaka yekka yakwegatta ku Beni ye yali ayitawo naye beegatta Obote. Kati naye nkiteeta Beni yali intelligent and clever naye nga tali calculative. Calculative eno eriki oyinza okalculate nga kyekirungi nga kyoyo calculating kyekirungi naye intelligence nekulema nokireetera awabe nga tokibaze. Kubanga ebiseera bye twalimu omukwana ogwa Abaganda gwe balina eryani eri kabaka Ssekabaka Muteesa Muteesa n'obwakabaka kale nga toyinza kugamba nti tetuyingiza bwakabaka mu byabufuzi. Kigundi najja Obote n'abagamba yaba abeera ne president nze kambere prime minister n'abatega okiwulira. Kati yaluzinga ekintu ekyaki kimu calculative Obote. Njagala nkuweeyo munnamawulire omu Mungu amusaasire yali mukwano gwange yawummula naye teyogeranga kintu nga tamaze kukola research. Mulindwa Mwonge ngakola research lwakuba ensi yamukyawa anti yenzijaawo teyali calculative. Yakolanga research ebintu byeyogeranga nga byebyo kituufu yakolanga research omusajja oyo n'amalayo nga takalculating nga wagenda kikola ki kifulumiza awo wava oki obuzibu. Owulira Nigeria yalina omusajja bamuyitanga Chief Awolowo naye teyafu Nigeria era waliwo yali amwogerako n'agamba Chief Awolowo, the president of Nigeria who never was. Yes. Ngategeezaki nti yali material ya president ya waki wa Nigeria naye teyabubeerako. Kankubuuzeeyo ekibuuzo oyinza okumpaayo omu mu Uganda? Bangi ng'ani semwogerere gwe mbadde era ngenda okuleeta. Yali president wa Uganda who never was. Lwaki the guy yali calculative era government zonna ze yabeeramu ng'ogyeko ya Obote naye ze yabeeramu after Obote zonna yazibeeramu gavumenti ezizajjako naye teri yeggamba akugamba nti nakola bwati ekisajja kino nakola bwati semwogere yatambula bulungi paka kufa ate n'abeera okuma yali calculative yeyekka eyaka kankiyite President Museveni gwe yagala okuswaza n'amulema anti ye yali objective anti wembadde nga nti yali ki president alinza amugobe kumbe oli yali designinze
era n'asigaza ekitiibwa ki asigaza ekitiibwa ki kyekyalema Kisekko okubala exactly n'abalala bangi president baswazizza bangi okubeerawo ki okwo so nti President Museveni abirina byonna ali intelligent ali clever and calculative kakati n'ayongerako ekyabalala byonna ekyabula ku simwogerere ge magye in Africa amagye oteeka okuba ki ng'ogalina okukulembera si bye bino ebya Kenya si bye ebya Tanzania si bye ebya America wano e Uganda bikyali bizibu wano nkubulira omuntu yali alina okukitukolera yali amiine singa yakkiriza n'awaayo ki obuyinza netulonda amagye gaali gavudde mu muntu tegakyali gaki ga muntu Amini yali akoze nga gaggwanga okitegeera naye kasita yalemerako n'agafuula ate era ki agage nga gano bwe gali kati gonoonekaye UPDF gondi weyagirira awo Mugisha muntu yali professional nnyo naye kati we gali gali bit personal okusinga ki lwe gaali kati njagala ndeete abantu abagezaako kukola President Museveni nkigamba tula nkigamba nti buli lwofuuka presidential material ne bakuwaana afuba okuzikiza bw'oba toli ki jjako 2-3 bw'oba toli ki ani calculating akusaanyaawo nze tewali nze mbabuuli twabadde nga Obuganda wadde ate Obuganda bwagaana nabwo okubeera calculative ng'ekitole era bwe bugaana okuba calculative ng'ekitole kati ate gwe olina kuvaayo nga individual obeere ki obeere calculative tubadde tulina mpuuga ngali presidential material naye neyefu najja akola ensobi 2 ng'ovuddeko eri ye president yamulaba nti ali ki presidential material President Museveni kati ye n'amucalculatinga ne mumusuulirawo akantu akasente ako kasente ako ke kayonoonya eki okumufuula nti one tali calculative olowooza mirundi emeka gye baateega simwogerere naye nga za ssente mu gundi mu treasury mingi era semwogerere ssente nga ne bw'atambula olugendo ssente ne zifikkawo n'ensibambi n'omugenzi nsibambi nga bwe bamuwa ssente okugenda ku lugendo ezifikkawo azizaayo kyebava bafa nga baavu intelligent tebaali baavu ekyo kijeemu tebaali baavu omuntu omwavu tuwanike emikono kati bwagamba oli mwavu oli mwavu mpanike emikono Allah tulagire kuggwa omwavu bwafaanana oba toleesa obuzibu kirabye nti toli mwavu tuwanike oba tomatira bumatizi kwezi oba tumatira mubatizi tunuulira abantu botuula nabo ng'oba interviewinga obugagga kituufu waliwo lwe nagenda mu ofiisi emu ey'omukulu ku gundi awo infact yali gundi mukulu otafiire nga nina kyenjagala okumugamba ku wana ekizimbe ky'abakozi bakiyitani public house wakazi house awo ntudde bwe nti ganze ensembayo eri bwe yatunulako bw'ate n'atakataga bidugu kam nempisa layini paka mu maaso nantwala mu ofiisi yambuuza eya bidugu ekyavaamu n'ebyo byange n'abikolako waliwo obugagga obusinga obwo nze nagenda nawakawuwe yampita wakawuwe ne tutuula ku balukoni era bwe yamala n'akwata mu mane paasi n'agamba nti ate baganda bagamba nti olugendo enjala terudda n'azibala olaba nti obugagga tuve tunulira kati obajaga ngondi afudde mwavu ndabawo babadde abeera n'amaka ge naki tunulira nsibambi bonna tebabangako ki naye kati twakyuka
obugagga tubala gundi alina ebizimbe gundi alina wano gundi obusibwe bugagga obwo obugagga buleeta naki bukuyongera na bizibu naye bw'obeera n'emirembe n'okola byonna obwo obugagga buki kasita ofuna ezikumala nefe tuyayana na bingi kyekireetera n'ebizibu era kyekituleetera bino okutandika okulowooza nti kigondiba ne bakutegamu mangu ssente nozikola ki nozigwamu empoga was very clever ali intelligent naye tali ki calculative okagamba bingi byeyagwamu wano okokutandika yalambula kino yagira kino kati ate waliwo ekizibu ekirala kati ekiriyo mu nopu nti olaba kati nopu eri mu struggle njukira nti ne Museveni yabaako muki mu struggle naye nga atambula ensi nagenda e Libya ndagenda wa anoonya ki buwagizi nakulwanyisa ate mu abantu njagala bategeeze muve ku external forces ezo z'amaanyi nnyo sebo zezitamininga buli kintu ati mpulira banenya twabadde wano naluli wakiŋŋamba simanya abasuubuzi bali kuki kukawonayo kyani omukulu agenze gindi naalinya ennyonyi n'agenda kati bamenya abantu wana nema yagenze South Africa n'ebirala bajja kukola ki naye soka gukennyini omuntu gwe ŋŋamba ali calculative ng'okomentinga soka webuuze bwe yandibadde wakola ki kati tusooke tugambe bwe yandibadde wakola ki ekiraba adduse kino ddala ye kiki kyajjeeyo ebintu ebyo bikulu kubanga kati nze ndaba olaba sanctions ezo olaba kyekyatuze kati ne movement yatandise okulisaforinga ki committees eyo yonna ki obubbi buno ne sanctions zeziwaliriza president okusuula abantu era abadde takikola kubanga tayimu yaabwe yayita olaba eyokulisaforinga kakati yakikoze alaba embeera egaanye the pressure naye omusajja gyakuyekinze be bantu ababiri gwe mbadde njagala okusemberayo eri nti president Museveni neki ne Bobi Wine bombi babiri n'ebyo ebisatu bali intelligent bali clever ate bali calculative buli omu abala munne kyekyo bajja ne babala mafias mpuuga n'agwa mu bikopo ne bamuwulira nga abirimu atambula anti kwe kugamba nti bagamba agundi yayogudde mu bintu naye abantu balowooza kirungi ogwa mu bintu oba osooba obyasa bwogwa mu bintu obyasa leero kyenjagadde okunnyonnyola abantu nti nekugamba nti tubadde n'abantu oluusi oli abeera excited n'akyamuka n'akubawo ekigambo kati kankuwe ekya gundi madamu gundi eyali speaker Rebecca Kadaga ng'olaba naye ki materiyo y'amaanyi naye yafulumya kigambo naye nti ono obaki ateeko kyasasubira yali agenda nse namuyamba singa teyalinze yali agenze oyinza okukyogera ekyo mu maaso gengo sinangu yogera ddala maaso ga pulezidenti Museveni nga bw'omumanyi ate kiki ekyasuula maama Mary kyambadde nti abantu batukooye tuluddemu nnyo mu buyinza tebaamuwa kafu baamuwa bwa advisor buli obwo atamala emirundi tomulabisa era okumulabisa omulenzi kwamukozeeko kyekitandisa omukozi aki okutandika bino naye nga ekizibu kimu kiri ebit late so abangira okukola ki okuwulira obulungi olwaba nga bawulira bubi natugamba tuvuma nze ekiŋŋambisa bannange nalaba emirambo oba babavume kasa tebabase ekivumo tekimenya ggumba sitakigira naye kikuluma nomanya nti ndowooza kyenakoze eki ekibi
neruli bambi ni waliwo abamala gavuma teri amala gavuma kuti nze netegereza emikutu abavuma gundi meiro zaabwe tezibeera mu mannya gaabwe nazirabye ekitegeeza nti akakundi akavuma kaggulawo waliwo ze omuntu omu yangambye nti nno waliwo 1,000 ekya NRM nekiggulawo mailozi naye ng'omuntu omu yaggulawo naggulawo mu bintu ntolala bateekako namba zibiki nopu bwe batyo era nagenza okwetegereza nga abavuma mailo zaabwe ziri mu ngeri eyo nenzeetegera nenga nti kubanga nagambye nti omusajja oli bwe yakyogera ali bweru yakiŋŋamba bwe yakyogera nenga tekanjetegereze gwolaba avuma oyo alinga embizi biki tekuba linnya oyo alinga kino tekuba linnya mwami Asirafu simwogerere bambi ateesezza bulungi naye atereezeemu kino ng'olabako Moses Kijambo abateesa obulungi amannya gaabwe galabika omaze nkuweeyo maliriza teriiyo muyeekera yajja namundu naakubatu nako bekwekanga kati abavumi bekweka eno anti biyeze mundu kale oba basajja batulage ku mannya gaabwe anti sibasa gwe nkubuulira abantu baluma ne bajja ku kyalo ng'obamanyi nga bamanyi bwe balaga ne batuuka n'okugamba tya mwali mu kisenge genda kero mu kitanda naye nga teekoze eki teyeeraze kati gundi eno buli ekibaawo bwekikompeyaringe mukko n'ebyakola ki n'ebyaliwo bwekivumu bwekibalenga sasi nanti waliwo abatategeera abavuma neruli waliwo abattanga anyhow nga tebategeera nibatta anyhow zikulaba naye okimanyi nti mwami Semwogerere waliwo abantu naye nava mu lwokaano olwo olw'abaami dokita Haji so nagenda emaka Haji waliwo abantu abamu kulaba ekintu kyavumira nga tekirimu mwakusa nti naye oba ono ali mwensa naye oba omanyi nti ayonoonya embeera eriwo bino byono nimbi olaba bwonyize naye onyiga lwaki onyiga olw'embeera ki eriwo abo abaana abavuma anyhow oli tasoma na kusoma naye anoonya nasoma ayinza okusoma paragraphs ngezi 3 n'alaba mwaka mukola ki gwe manya nti tuli mu lutalo naye it's bad si kirungi era nkugambye nti okuvuma kuno kubi kubanga omuntu kumuluma gwe bavumye ekyaviirako ne Katikkiro kugamba nti nja kubasiba kibi naye at the end of the day soka webuze lwaki bavuma oba gwe mulembe gw'okuvuma waliwo eyaŋŋamba nti eyo weevu kati eyo weevu kati yakuvuma nti kubanga tajja kukwata mundu agendewo kubanga omwami oli yaŋŋamba nti twalina weevu ey'abayimbi nga buli muntu yenna ayagala kuyimba nti olaba ne Ssenyonga ow'emukono naye yayimba nebuuza nga buli muntu ayimba weevu ey'okwagala okukola ku radio ne ku TV nejja nga buli muntu ayagala kukola ku radio ne ku TV weevu kakati y'abayimbi okwagala okugenda mu byobufuzi nayo nejja nga abayimbi bannabitonde baagala kugenda mu byabufuzi kati weevu eriwo yakuvuma kakati nze wakuba bagamba nti weevu naye netudde eri kukyo nagamba nti waliwo okuyeekera change of government kati matuli waliwo obuyeekera okukola ki okuteekera gundi amayumba nga bagoocha gyekyatandikireeyo era kati obuyeekera obwa Museveni ate bwo bwali butujju bwali butemu bwennyini bwe noyingira muno olwokuba temulina endowooza yanjawulo n'omutta naye kati munanga ate kaleekaleko owa NRM obasanga n'owa DP n'owa NUP nga bonna banuuna mubisi anti ekisooka kimu tewali butemu era bajja kuyomba obeevume benywera akabisi kaabwe ekirala kyoyogedde nti obasanga buli wamu eyo calculation ya President Museveni gye yakola nti usanga ku dining batudde natugamba omwana wa omukyala aleese emmere wa DP tumanya wa movement omwami wa DP owulira omukozi omwana wa NUP ate omukozi yabweru kungiri wefu DC driver
ali awo wa anti babatera kubeera awo bo tebategerekeka era omanyi kati kankugire mu parliament bo parliament omwo buli omu alina drive ebweru ono atera kuwagira ki mugundi we mukama we kyawagira kati nebweru babanga abali mu parliament babeera mu discussion obasanga boogera bonna buli omwa mbuuza nti speaker waabwe yaani abeera ani olowooza ate mmanyi ate amongo talina speaker talina driver ayina driver era ye speaker nabo babiri bwiro nga balinga abali muki so ekyo President Museveni yakicreatinga mu intelligence ye ne cleverness ye nti wane Uganda kati wetuli genocide eyinza okuba enzibu okuddawo kubanga mulimu mwenna mutuula wamu mukola butyo naye nga all in all nze siriiwo nti ne calculativeness endala ku mukulu Mpuuga ogiraba nti this was on the time simanyi mpulira bagamba bagenda kulangira ekibiina bwenkiwulira naye waba akirangiridde I don't think kibadde kiri calculated kibadde tekyetagisa mu kiseera kiraba nti buli omu abasinga obudde buno kibadde tekyetagisa kyovola nti Besigye akyasibyemu okulangirira ekibiina exactly era yakikoze ate nze nga kyenjagala abantu abo singa basobola okuddamu bafuzinga ne babeera bumu kati nga Besigye nani negundi kubanga buli we babeera mu nsiko bano nze mbagirako nnyo nga bakiseka bamama bazire bali ki mu external gundi ebintu bye bakola n'Amini yalina kukola ki kugenda embago zize biki byonna bize bino bitulabako nti gundi bamukoze eki bamutaddeko sanctions bino byetulaba kati so okutambula kwa gundi abantu balime ku misinterpretinga nti atambula n'agenda afune ki oba ssente afune naye external service nkulu nnyo external wing eyo nkulu nnyo lwakuba gundi yange eri nti aliwo agitambuza tetulaba Ssenyonyi bwagenda nti naye atambuze oba muti eri omulala waliwo yagenda ne Edi Mutwe ne Nubianiri ne Edi Mutwe abo abansonyiwe naye ndabanga abatakola ki amanyi abatali ku level olaba kino kye nagamba ekya nti abantu bebwera abo batuna nnyo status y'omuntu abaana bangi bebasibye ebyobufuzi bangi naye gwe owulirako BBC ng'egamba nti basibye gundi naye bakwate Kyagulanyi wensi yevaayo kati kyagala abo Besigye ye musiba asinga okusibibwa mu nsi yonna abo kati ye President Museveni mugezi very calculative abo tabakwatako ne Besigye tebakyamukwatako naye bani Kayihura bwe yaba eyambaliranga obubi president Kayihura nga amala gakwata lwaki bwe yamukwatanga ng'era amalayo saawa lwe yalwayo nnyo mpozi luli ng'ava South Africa naye nga talwayo ne luno lwe yagana beyiro naga nti sijja kuba wadde 10 okitegeera sijja kuzibawa mumpe munte buti kati embeera eyo nti gundi ali omu ekyo nekitukola Kyagulanyi yandibadde azimba abalala batambula nabo yandibadde n'abalala ate basobola kujja nga beegasse Kyagulanyi atambula nti gundi leero Besigye yatambudde bwe bityo kuba ne Besigye yatambulanga okitegeera naye kati yatambula omu oba tayagala baana bano kumuwerekerako nga waliwo oluusi diiru ze zaakutula zaatayagala bantu bamanye awo simanyi naye si kirungi sikulimba si kirungi awo oba ofuuse gundi gyebagamba ki egundi emu muki mu kiraalo seddume emu mukisi tugamba batuzimbye ate era Museveni ali calculative nnyo takkiriza ba political exiles
abayitayo ne bakomawo. Kubanga ebweru ne bwagenda teri bannayuganda batuula nabo baliyo nga economic refugees abagenda lwa economic gundi ebyenfuna okubanyigiriza banoonya birina okiraba basinkana eri wadde nga politikale bakola ki banyigibwa naye lwaki tayagala bantu kubeera bweru atya nnyo bino bye balwanyisanga amiini nga bali bweru ogamba Museveni tasobola ekyali Sudan okimanyi kyomanyi nti Bashir yaweza emitwalo ekumpi 2 egy'abantu abali bweru ate nga balina kyava atesa ne batinyefunza komawo nja kuwa byoyagala naye ng'oli wano ate bo bali batunira jeno kati gundi bwagenda nadda Bobi Wine bwagenda nakomawo kati waliwo kibagamba naye atajja agamba teri democracy ate agenza akomyewo tebamukutte in fact bamukutte namukwasi bamuyise mu bantu mangu speed paka wakawuwe nibya helicopter byakomawo paka wakawuwe ebyelikopta tukyabirinda etundeba kubiraba olowooza katwabyogerako tebyakomawo helicopter so yegundi eyo nti president takkiriza political exile takkiriza era political prisoner w'amaanyi mbeera wabweru tajja kukwata gundi amusibe ate amuwa security wadde terabika naye amuteekako security bamukuume bulungi abeerewo oyo gundi political asset naye si liability gundi nga bamukuumye nnyo Kyagulanyi bwogeraganya ne Besigye tebamukuuma Besigye tebamwetikkanga nga mu nnyonyi ne bamutwala ewuwe tebyaliwo baakubanga mukube ono abavubuka bangi butuufu abavubuka ne ekiki okuzibuka amaaso gwokuki politically abantu beyongedde okukola ki okuzibuka amaaso n'okutegeera ebyobufuzi kati guno omulembe gwa Kyagulanyi guno gugize nnyo abantu guzibudde nnyo abantu kakati nti time omwana gundi yakyogerako luli oyo mu fumbiro oyo nti gyetulaga abantu olaba bagenze Masaka nga wagenda wabalaba naye enguudo ezo zonna neziyiwa abantu mu Kampala nga bwe batyo president abagenzi and it's coming gyotulaba kyova olaba nze siri nnyo nassuubi mu kalulu naye saagala kazira naye nga tokalina musuubi ntikalina musuubi nti kanakyuse obukulembeze naye kanyiiza abantu kawongera banyiiza banyiiga nabagamba luliba olwo kati bwokazira era siyagala azira kalulu tugende mu kalulu kongera okunyiiza naye dokita ojja kunzisa ensiku wekwongera okunyiiza abantu banyiiga ku Obote ne batuuka n'okufa ku Amini ne banyiiga Obote tu owulira olaba kyebakola buli banyiiga kakati President Museveni olowooza abantu bo tebakyamulina mu ssuubi wadde n'akatono gw'olirina ne bwatandika okukola ebyenjawulo kati myaka mingi nze nakugamba nti Allah yansaasira neŋŋenda e Libya emirundi ebiri nentunula Libya nga yarabbi sijja yakola Libya nze amazzi gali ge yakolera Abalibiya teri nsi ya mudugu ne Saudi Arabia eyo girabangaka n'amafuta naye tekolanga amazzi bakyapurifyinga ga mu nnyanja naye gundi yabakolera naye abantu nga bamukoyi Museveni yajja mu buyinza nga nina emyaka 11 kati nkaddiye nze nali mu senior 6 nkaddiye era wali mu senior 6 n'atuleetera gundi oyo gundi yakola pepa amanya Mushega
omusajja nali waira ka college omusajja sagula mwala najja nagitusomera pepe eyo nga njikuttemu n'ebigambo nga nungi ne ngamba bannaye Uganda kati eriki eribarated nye ogenza okwetwegereza nkubulire n'okugenda ntibagamba okugenda single military training school nga njagala kukuuma ffe twasookayo nno ffe twasookayo nze sikyabijjukira naye ffe twasookayo ffe twagenda mu 90 ogenda mu 90 nga tebanazimbawo nga tuzimba na busiisira naffe nange nakola busiisira bubanyata nga tuzimba obusiisira tutyaba enkwe zifumba nga batukeza 12 misinde wuyo ne mudduka paka twagala kutuuka eno kapeeka okuva ekaweweta bannange naye ng'omukwano gwe nnina weewunya nagendayo naye nga siina mukwano era nze funaye nagulina era bwe nakomawo gundi oyo omugenzi Kato omaye Kato saagala kulimba Kato toyagalanga ku mutima namwagadde atazze mu bwemupi anti awo bwemupi gundi yamuvuba Honorable Nsereko naye nga Kato Honorable Nsereko yavuba Kato kati Kato natandika okufuna olugogo ate ne bamuyambako ne ku musango guna bibu gwe yali yamuwaabira ekyo kye kyamwagaza enaali omanyi bwoba tunatandika kulya rogira nabaka ba parliament abo abasinga bali ku opposition bwobabuuza Museveni agende bayinza okugamba tagenda kubanga bwagenda ebintu biyinza okubakyukira ne baba nga tebalya naye kati engeri gye bafunamu ebintu byabwe ate baagala ki bandigenze kuba pulezidenti era babaka bamativu nnyo nkitegeera so embeera eyo yekoze eki yerese omuntu okubeera nga buli kaseera kati ffe abagenda ki nti twayagala nnyo noyagala nnyo nobeera disappointed nojjukira emisomo egyo kati nojjukira abantu abakulu kankuligeze olaba abasajja nga bamanya Mushega babigandisali yalina kati bantu bangi be yalina balina qualities ziri bali intelligent bali ninga yabalemesa kati ani ali wugo gwolaba ali mu NRM asobola okukwata eggwanga lino kubanga abantu abamazeewo kyembadde ngenda okugamba kyekisooka kimu bonna abamazeewo ate olaba n'omwana we yamukubye wa CDF yagenza okulaba mwana yafunye audience e Masaka nga nnene Museveni ng'atya nnyo kubanga omwana ayinza okufuna ekinyegenyege okukakana ng'amuggyeko n'amusimbwe wa CDF akyasobola okuba olukuŋŋaana ne Balamu abadde akunga abantu naye n'amukuba obwa minisita ne Museveni musajja kyekugambye nti equality zesa kati ate bw'obeera ng'oli revolutionaries kuba ba revolutionaries abasinga batendinga okufuka ba dictators bonna genda ba Castro ogende mu baani bonna bafuka ba dictator ono afeweki nibalemera ku buyinza era ne wano kyetwetaga maaso eyo kimanyi nti kati nga bwolaba gundi ani talina magye gundi Kyagulanyi talina magye nti twejja kwesanga nga tugenze Nigeria gye bakola ki Nigeria baali bwe bati nti yasooka yalina gundi Gowani gwe yajjako Yakubu Gowani gwe yajjako ate abeera alwana ne ba Biafra kubanga independence yali nnungi ne baba president yali nandi azikiboba kati aba military newamba ba military ababeera oyo Yakubu Gowani abo Obasanjo bonna bakwasiba mundu era yatereza ate Nigeria yali mukwasi wa mundu eyajja democratically Obasanjo era Obasanjo yagira n'alyoka awaki era civilian ate ne bamugana n'okukwata mu constitution Obasanjo yali ayagala gikwatamu yamuga nti president vice president we yali Atiku yasooka nedda ssebo wagana naye lwaki wano Uganda tekisoboka babaka ba parliament be batulyamu enkwe abamugaba ba parliament nabo njukira
lwakuba tugamba nti tuli muki mu democratic ki naye it's a military government amagye sigaki sigaffe bw'oba oliawo gonna akuyiswinga statement ani omwogezi w'amagye kulayije ngeri contradictory nga siya yinga omujasi yandibadde agikola ki agifulumya kati bwano gundi yeri akuba enkuŋŋaana ani ng'akyalina era mujasi ani ono mutabani wa president muhozi nga waliwo je nasobola okukyogerako nga tewali yayinga akyogerako era ne kulayije yagamba nti tujja kumala kwetegereza nsonga eyo naye nga wetegereza naye ng'otafiirika yakyogerako nti tetukkiriza so paka ne mukulu yennyini bwakirabe nti naye omwana kyakola kiri to open ate kiyinza okugira ne ku mulala munnamagye omulala naye neyeekyawa n'atandika okukuba enkuŋŋaana onoomukwata otya ng'oli omwana ye tomukwata so byonna kwezi netugamba kadara Allah ntegeka zaki za Mungu kakati bubaka ki olowooza bwowa Mathias Mpuuga Mathias Mpuuga olowooza ayinza okuva mu kibiina eyo gy'ayagala okukola n'afuuka pulezidenti w'eggwanga lino mu kibiina ky'ayagala okukola singa baba nga bakikoze in case nga bakikoze singa enkola yaffe ebadde ng'eye Kenya ya regional politics oba South Africa nti gundi sebo yagize ekibiina awo mangu ani ono Zuma kati naye ateesa bakiyita DA naye nga kirimu from Nkoto weseze ekyo naye wano tekiriiwo Kenya bakolakola ebibiina awo kulonda kunaatera okutuuka alina ebifuna n'ababaka naye ati regional politics oli bwakikola nga kiri mu region yaabwe gwe bawa okitegeera ne wano kyandibadde kisooka naye gwe President Museveni yatukalculatinga nnyo sente okimanyi nti president yasinga okugaba enguzi wano mu ggwanga tokimanyi ekyo kataate kyengenda okwogerako olujja kankikoleko research naye nga ye yasooka okuwa ababaka ba paliamenti enguzi ne bajja ekkomo ku myaka yasinga n'abawa enguzi ku kujja ekkomo ku bisanja abawa enguzi okuyisa supplementary budgets eziyita mu paliamenti ezo ze zimu ku ssente zaatawanya Kagabo emiliyoni 4 era ekisinga okunkwasa ennaku nti n'ababaka b'opposition bwe baba bagabana tewali avaayo kugamba kati wano bagenda juzi ennaku ezi mabegaka bagenda mu recess baba wa miliyoni 20 mwezi oba 25 waliwo eyanyega nze omubaka yanzibirako kyabanaga ti weyina baddiyo tuli mu lumula miliyoni 25 simanyi kati ng'ogamba ate nga balaba kitaputa nti ndowooza zino za butagira censorship eno egenda mu maaso ndowooza ne buli omu ateebereza buteebereza owulira kakati enguzi yeremeseza n'eggwanga lino okkula naye nga kamanda waayo kamanda in chief ye president era ye commander in chief yasinga okugaba enguzi era yayigiriza abantu bano enguzi n'okuyiga okubba ssente kati tugambe nti yekangabiriza butereevu president kati oba musajja asooka atubuulire ssente z'eruwa gye zigenda ez'eddwaliro ekyo kyokka kimala bw'atugamba nti biliyoni ne biliyoni ezigenze ku ddwaliro ly'erubowa ziraga ludda wange eddwaliro liri musingi awo nja kumanya alwanyisa enguzi n'ateekawo n'abasirikale abatakkiriza ababaka bagende baga nti tugenda bapimako engatto ne element mulyoke muyingire engatto ne element tebiggwanga naddira obuwumbi aga n'abawa mukoddomi we agenda ayigiriza abantu okunywa kaawa imagine ono gundi lwabo 30 billion shillings juzi abengulu baali bakomplaininga yateekawo obuyumbayumba mbu wabayigiririza naye mu budget nateekamu nti ebizimbe ebiri permanent byazimbi mu ripooti ye omukulu kakati pulezidenti yasinze okutabangula eggwanga lino n'okwonoona ssente y'omiwu w'omusolo era nali Rwanda bagamba nti singa
ku byenguzi nga bagikutte e Rwanda bali bagikwata e Uganda singa tuli Uganda yandibadde yogerwako ffe tugaggawaza amawanga amala mangi abantu abali wano abazimba ebizimbe ebweru abaguze amayumba ebweru abakoze kampuni z'ennyonyi tulina ne wano abakoze kampuni z'ennyonyi abaguze emmeeri eziri ku mayanja olowooza singa sente ezo zonna zaali zikulaakulanya ggwanga lino singa Uganda eriruddawo singa Uganda mpitirivu naye pulezidenti tagamba ku babbi be taboogerako tayogera ye yennyini yavaayo mu palamenti naga nti yeye peneeti kintu ekyo kyamalaama ekyo nange bamukyerabiriza buli naye nange naggwamu amaanyi neŋŋamba kati bulijjo tubonaabonera ki juuzi bafulumya obuwumbi 2.7 za kumonitaringa ddwaliro ly'e Lubowa naye nga bamonitaringa ki era ani amonitaringa era zaaliko ku supplementary budget mangu nnyo ne bafulumya nezamubajje ozijjukira ezamubajje ngo bagenda kuddaabiriza Supreme Council naye nga Supreme Council yaggwadda okuddaabiriza ndowooza yali ku bbanja yo omusango gwaggukira ogw'okutunda omuzikiti gwaffe omanyi obusiraamu nali nsazeewo kintu eki nze ng'omuntu obusiraamu ne Buganda saagala nnyo kukola ki kubyogerako banagutunda tokube enkanda wansi kaŋŋende nkuba enkanda wansi amanyi teri kizibu mu busiraamu nga bw'oba obwogerako obeera weeyogerako jjukira eri ki eri institution nze gwolaba nze nali station manager Voice of Africa nga ya busiraamu naye ekinzijamu saagala kukyogera kubanga bwe nakyogera bajja kumbuuza ndi kati gwe ng'omusiraamu ate novaayo notandika okwogera ebyo ku mpewo owulira wabula mbeerawo neŋŋamba ndi mukkiriza era nsaala eswala zange emirimu gyange enyikiriza gyenkola gya busiraamu eno eddiini ya Allah yagikuuma era ajja gikuuma naye temuli mu kawayiro kagamba olwaniriranga ebintu by'eddiini yo ey'obuyisiraamu ate kati nze nkwata kama ekintu bw'okiraba nga kibi sooka okigiseewo n'emikono gyo wekiganda kyogereko okugisawo n'emikono kwe kukuba gira ki oba kusala anti mwe musala tewali atasala ku ddiini omusiraamu ku ddiini akusala ekiso akusala ekiso anti aba ayingidde jjanayi naye ebyo bisatu nze byenkozesa bwe kigibaganda emikono kusaga kubanga ze mu mikono sijja kukwata nsale kati nkitamu bwe nkitamu kati ntandika kukyogerako kati anti wekugambye kati olwetu tukyogerako kati wekugambye nti omusango gwakomawa ogusima saagala nakufolowinga kakati nga tugenda ki bubaka kibosibirira abakulu abagenda enkya okosa enkya emasaka enkya bagenda kasula mu kasiki then ku lwokutaano lwekyabika musono wanguza ne luli nga gundi Kyagulanyi agenda nze njagala wera kugira kimu ekisooka kimu nze nsaba bagende bwe bagenda kubanga kyebalwanira kiri kimu nkyukakyuka ffenna gye tulwanirira bakole ebintu oba n'okwogera kwabwe kwonna kwonna kubeere nga era kuli kuki kunkyukakyuka tebatandika ate kukubagana muki mpawa ate nga opposition yekubagana opposition tujja kuwa omulabe escape route bajjukire president is clever intelligent and calculative kituufu kati nabo batandika okubeera bali clever intelligent banaye batandika okubeera calculative tebakola bintu nga tebakaliculatinze bajja kwesanga nga tebavuddeeyo mu kino abantu bakitegedde lwaki onyumirwa nnyo omuntu ng'avuma munne naddala nga bamuvumira ensonga omanyize nakitegeera nti bwe baba nga bakuvumira ensonga kabakuvume naye ate ali mu lutalo kino nayo kigendeera ali mu revolution oba mu bundi naye kantu katini katikati kaseyabo lafunawo waayitira nti njakukaono kakwezi mulageko
akuvuma paka lwotamwa paka kuwulira bubi kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mu kulwashirafu obubaka buno bwotuwadde nti nno abantu bano balina okubeera intelligent clever calculative. Nenkugwayo example wano ya omugezi Dr. Samwogere yali calculative newankubadde nga teyafuna buyinza lwaki teyalina ate magye ekyo kyokka. Kale wetu betutambudde tuziganye omulundi omulala bannange edduwa yaddi edduwa nga 3 abantu wandibadde bannange 3 ngenda kusoma edduwa ya maama Kabonge wali ebbombo ojja gisomera nga 3 Juni enamba yange eri 0701 444 559 eyo hotline ebeera mu ngalo ayagala okuweereza akantu konna bambi waliwo yampadde bambi gundi Safina salamu alaikum munnange neyanziza yasindisa obubaka mukama mulungi era kyensuubira kaleeta mayanja simwogera nagenda okuva wano nga nange ngabanye ku bubaka mashallah naye anti bwalu wadduwa anti olufu tulya dduwa ate omugezi yagenda ogirya ate onogirira eno ogeri tugitandikira eno abateeseteese tugitandikira eno olunaku ne lutusanga nga tuli balamu.